Yeremiya 2:11 nti mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli si tumanyi. Katonda tagamba tumanyi ebirowoozo bye tulowooza gye muli. Senga atakwagala, kojja atakwagala, nze nakulira kuba kojja nga kuliko atanjagala, ng'oyinza okulowooza nti yateesa ne Katonda. Era ng'amanyi sina kye ndibeera. Abakadde be nakula nabo bali tebabuliddwa fiizi bya ddala. Zaaliwo entonotono ezandisindiikiriza paka kumalako. Naye naliko ayogera ng'ate ayogera ye mulenzi omukulu. Era bw'ayogera ebimu bawulira. Kubanga omuntu ng'akulemesa sseba aba n'ensonga. Yansongangako nga bw'annyonnyola kati ono byonna by'omuteekamu ono bigenda kugasa ate ekika kiri kyesimanyi na gye kibeera. Ono kati bw'oba omutaddemu ono era ono kati ono talina kyali tugasa ffe n'eki byakumukuza omwana w'omuko talina kyagasa ku buko byakumukuza bigende biyamba abeeri. Era kyova olaba nze nnyina passion mu kuweerera abaana bemanyi ne besimanyi. Era ye Katonda yamanyi naye nga nayisa abaana benkutteeko oba katono oba ne mbasindikirizaako bamalirize n'abalina doctorate mbalina nga nabayise batuula ne benkana nga bwe mwenkanaawo kabe kasinge n'okusingawo nabeerabira nadde abamu kasita baŋŋamba nti siina kye ŋŋenda kugasa wano ne mmanya nti kirungi okuyamba omuntu atagenda kukugasa. Kubanga obwo ekyo ekyokuba ntali kugasa birowoozo byo. Birowoozo byate nga biva wa sitaani. Nyambanga bwe mba nsobodde. Kubanga singa yalengera ekyo nandibadde ina gye ndi. Naye nebaza Mukama nti sitaani ne bw'adaivatinga era ero nalyo Mukama alifuula ekkubo. Singa okitegedde olwaleero nzikubire Mukama waggulu zinoge. Sitaani ne bw'adaivatinga n'akujja ku kkubo ly'abadde alowooza nti eryo omwono oyita n'akola kidaivaationi awo ng'ate kibi. Katonda ekyo nakyakiyingiramu n'akifuula ekkubo. Eyali akulemesa agenda okuddamu okwetegereza nga gye yakusindika mu butasoma ate ogasiza n'okusinga abaasoma.